Nga bulijjo leero omwaka tukutandikidde maanyi n'omugole Phoebe akikoze olwaleero 2024 nabagambye teri kusaaga teri muzanyo. Phoebe owulira otya? Mpulira bulungi nnyo nnyo. From the proposal? Because yes. Mukama Honey igwe okitegeera ne ttiimu yange. Wow. Ani akwambaza? Oyo Genesis Beauty Salon. Wow. Buli kagomasi buli lolaba ku gomasi oyo abeera Genesis era ku app ya TikTok abaako oyo mukyala designinze bagole mutala ku mutala. You're looking very pretty. Thank you so much. The outfit is on point. Yeah, we chose it with Genesis. And I'm seeing that makeup is on point. Yeah, that is Apple faces. Apple faces, yeah, wow. Because they ndaba nakukimbidde obani nyura waliwo musinga wanere mu mikolo nyura events bandaga ntimbidde omukolo mulungi nnyo yantimbidde omukolo gwange nakoseza ka pink nenkozesa ne green ne white and green byonna yabinkoledde bulungi nnyo nga wenna badde mbyagala webivudde mu bifaananyi ne goma sezange zamaakinze bulungi nnyo. Mwanyinaze excitement ng'ekuvuga speed. Nze simanyi yo yali afudde love ye content relationship newangaala tunuulira abazze bakola byokola kuba tubeera n'abatu inspiringa mu nsi ebyo byokola abaali babikozeeko relationship zaabwe ziri ludda wa abo bonna abakutambulizaako kamera simanyi meeting kano kaweta simanyi biki byonna basuula value eri omusajja gw'otwala mu nnyumba yo gye weezimbira naawe obeera so excitement bw'otyo ng'abadde ku muguwe nnyo. Fenno bino byonna byolaba byokola tubivaluinga n'omanya omukazi gw'ofunye ddala abadde atuuse ku kisenge basajja bonna babadde bamuleseewo n'olyoka ojooga oyo kubanga okimanyi oli kyabbeeyi nnyo oli katonda mu bulamu bwe wamuwa bulamu kati singa wafuna kuffe bannaggwadda naye omusajja gw'otwala mu nnyumba yo gye weezimbira naawe obeera excited bw'otyo. Abo bafeeke dokita abakubakuba ebifaananyi n'abasudiya relationship yammwe ebeere mu kamera ye nga talaga bbaawe akimanyi bulungi nti omusajja ssaawa yonna omuwanika gy'omuwanise n'alyoka akulekayo oba oyagala kwetuga nga bw'alaga relationship yammwe oyo feeke dokita tasobola wadde okuwandiika ekigambo dokita atulikodingirayo akafaananyi ng'alina ebbaawe ka vidiyo omusajja yamulekawo dda. Lwaki toyigira ku banno bano abakwetoolodde? Gwolowooza bakwagala nnyo naye bakusuula. Nkubuulira obadde ne legase obadde ne bulandi yo naye omusajja agenda kukusitamako ng'alina mu nnyumba yo gye weezimbira ku lwa bino by'okola kati. Teriiyo relationship ewangaala nga content leka kubeera so desperate bw'oti kulaga nnyo musajja nti akoze kyamaanyi nnyo ng'omutwala na mu nnyumba yo gye weezimbira kuba wazimba ennyumba etagaba andola ne baadvisor leka kuggwamu bw'oti bino byonna tubissa ku minzaani ku weighing scale n'omanya mukazi ogenda kumuyisa otya bino byokola olinga alumya ababadde bakwebakako ddala eno laavu oba content nti gundi yannyima akaweta ono yakampadde. Omusajja ajja kukuyisanga ekitagasa ajja kutuuka n'okufumita mikwano gyo kubaaki ajja kulowooza nti yakujja ku kisenge ensi yali ekulese waliwo nze mbeeyitira bakyabula asamba bakyabula abikka bino byonna byokola biraga omusajja excitement gy'olaga nti obadde kyabula abikka speed kendeezaako. Bananga omuntu naye bw'omulaga ennyo nti oli excited omuntu buli lw'omulaga ennyo nti omwagala nnyo omuntu buli lw'omulaga ennyo nti akujje ku mugo gwa ntaana akujje ku muguwa atuuka mu maaso n'akujooga naye wandijoogebwako omuntu omulala naye ono gw'otwala mu nnyumba gye weezimbira sagadde kugendayo eyo nzikiriza musobola okukola emikolo abantu bonna bakola emikolo ffenna tukola emikolo naye excitement is too bad bw'etakwanda valuing eri bbaawo kuba gwe zinoonyerezeeko content relationships olabe gye zikoma zinoonye naddala bano abasajja bangenda kubeera wa mukazi zinoonye olabe bwe zikomekkereza. Ekyokubiri amaaso g'abantu mabi nakyo kitwale nti nsonga
Buli kamu konna social media, buli kamu konna social media, buli kamu konna social media mama, obadde tonnatuuka waawo. Muleke kwesuula value mutyo. So much excitement is too bad. You're undervaluing yourself. Eri omusajja ne mu bantu olinga alumya bonna babadde bakwebakako. Kuba kati kyokola. Hai waffe tebawasangayo okono yasoose okuwasaayo. Why is so much excitement? Nga n'omuntu wagwoli excited nayo mutwala mu njuyo. Bannange tugoyinga essiro ebintu ebyompola mpola bannange bye bituuka. Bino ebikula amangu bifa mangu. Omuntu tonnamala naye mwezi mu relationship. Naye okola bintu by'abakadde bakuza anniversaries ziri ez'emyaka 10. Buli kamu ishu bana mulabye mpeta mulabye kino kati tugenze wano bagole kati meeting yino tuli bino. Why are you so excited to that extent, my sister? Omusajja oyo bwali kulekawo tolyetuga. Oli tugamba otya? Olaba oyo feke dokita asiba akuzungirako ne kamera. Yakabeera n'abasajja tabamanyi muwendo. Yalinako owebirevu. Akyayinza okulaga omusajja. Oyo feke dokita ayinza okunnyanukula siyinza okumwabiza wano. Yayinangako owebirevu n'awaana owebirevu mu kamera muno. Ne mbagamba teriyo love content relationship. Esobola kuwangala. Yamaliriza tamulidde mbuli n'amulekawo. Take these words as a very, 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 very note. Ja relationship eno mu kamera. Omusajja agenda kujogera mu nnyumba gye weezimbira. Bampita kayanja ngenze. Ebigambo byange bino birijjukirwa. Kuba n'oyo feke dokita namugambako. Ng'awaana abasajja abamerevu ne mugamba you already woman. Ne bw'oba totegeera nga byo gy'oyitamu mu nsi eno ojja kulaba. Akyayinza okulaga omusajja. Ayina advantage nti n'omukolo gwe gwennyini gwali gwakyama bakulagako bifaananyi bye. Why? Nti akimanyi nti obudde bw'ensi bukyuka. Kati omusajja yamuleka wodda. Naye owulira tetumuyeeya. Kozi n'omusajja yagaana okumutulaga. Atulageyo akafaananyi konna ng'alina ebbaawo. Oyo feke dokita nnyanukule. Tasobola wadde okuwandiika ekigambo dokita. Gambo dokita. Take these words, my sister. Kujjukiza tukujjika media kukyali subscribinga commenting endowooza mu comment section nyamba olikinge ne video eno buterevu. Olunaku olw'eggulo gyabadde mikolo gya kukyala egya mwana muwala Phoebe era ndowooza ebifaananyi mwadde mubiraba nga biyitaayita ku social media. Lwakuba ba social media in-laws nga bwe mbamanyi tebeewummuzaako. Obwedda bagamba nga tetunnalabayo ka video nga bu video tulaba butini nga temunnatuwa bu video bulamba bwa mukolo gwonna tembanga mwabadde just ku photoshoot. Ba social media in-laws nga bo bamanyi baba beetaaga obujulizi baba beetaaga obukakafu nti terubanga lwabadde luyimba lwa Phoebe. Omanyi Phoebe naye kati muyimbi naku zino atukuba ennyimba tebanga babadde ku video shoot naye ffe ne tulowooza nti gwabadde mukolo. Kwegamba ba social media in-laws badde beetaaga obujulizi okukakasiza ddala nti omukolo gw'okukyala gwabaddeyo. Ekyaleese ebyo byonna nti tebalabye ku bu video bujjuvu, tebalabye ku bu video bwanjawulo bulaganga munnange omukolo guli mugenda maaso. Balabyeko ku bifaananyi ebitonotono mpozi ne bu video obulala nga Phoebe ali mu kusireyinga ali mukola bu TikTok videos. Tibalabyeko ku videos asusseekaawo era nga basinga beebuuza ddala guno gwabadde mukolo gwabaddeyo kuba ku ngeri gye tumanyimu Phoebe gyayagala mu kamera. Omukolo yandigutulaze kuva we gwatandikidde mpaka gye gwakomye naye olaba teyatulaze kirabika yandibanga video shoot. Phoebe ngeri gye yafuuka omuyimbi bandibanga babadde balina oluyimba lwe bali mu kushootingira video. Si bigambo byange, bigambo by'aba social media in-laws oluvannyuma lw'obutalaba ku butambi bujjuvu. Naye ffe wano ku Jika Media twongera okuyozaayoza omwana tu Phoebe kosa ne mwana mulenzi baawe nti congratulations. Emikolo era gyatambudde bulungi lwakubeera mulimu abataasanyuse nga Calvin Kayanja ndowooza mu mwewuliriddeko ng'atabukidde Phoebe
nga asabula Phoebe bubi nnyo. Ebya Calvin Kayanja by'ennaku zino mbimanyi tebyetagana kubanyumiza. Calvin Kayanja ye Eva abeera negative. Calvin Kayanja abeera negative, though ebiseera ebisinga atera okubeera omutuufu. Gwolowooza kigenda mu comment section otubuulire okusinziira ku by'owulidde okuva mu mwami Calvin Kayanja, olowooza mutuufu oba mukyamu? Wadde ebiseera ebisinga abeera negative naye atera still abeera mutuufu. Wadde ebiseera ebisinga ye abeera asabula busabuzi naye ebiseera ebisinga bw'otunulamu olabira ddala nga byasabula bituufu, olabira ddala nga baali mu kkuba ddala asaanidde okubakuba. Kale wadde akireetamu mu ngeri nti abeera straight tabikabikako, agiyita NB n'agiyita B, naye mbutuufu ebiseera ebisinga aba ayogera mazima. Ebintu by'aba ayogera biba bituufu, eba advice lwakuba engeri gy'agireetamu bw'oba wa mutima munafu oyinza okumera entondo, oyinza n'okumunyiigira. Oyo abadde Calvin Kayanja era tabadde na bigambo biwoomu byonna eri Phoebe. Ye nga ye bw'atyo bw'ali, talina bigambo biwoomu eri muntu yenna mpozi ng'oli mu gavumenti, naye abasigadde ebigambo talina wadde yadde ekigambo ekiwooma eri mwana muwala Phoebe. Gwolowooza ki? Njagala ogende mu comment section otubulire gwe ki kyolowooza ku mwami ono Calvin Kayanja byayogedde, mutuufu oba mukyamu? Beera nga ogenda mu comment section obeere nga otuwa endowooza yo. Naye nga ffe wano ku Kika Media twongera okuyozayoza omwana tu Phoebe nti congratulations munnange. Buterevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Kika Media era nga gwe nawe nataba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twetaaga kutandinga on notification bell yo. Buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango onaona toka skippinga kubanga yengiri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampere ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekuumire bwekuumizi ku Kika Media, ebipya tukyabireeta nga bingi nnyo, amawulire agoocha, olugambo olwakagwawo. Weekuumire mu kumanya ng'oli ku channel eno eya Kika Media. Tukyakomaona amawulire amalala mangi nnyo ddala. Ky'oba okola subscribinga, mpeera video eno like, ne bw'obanga olina endowooza yonna nkusaba ogintere buterevu awo wansi mu comment section. Buterevu kale munzikirize mberekereze mubeere bulungi, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.